Waliwo abazadde n'abantu abamu abagaana abaana okuzannya olw'ensonga zaabwe gamba ng'obutayagala beddugaze, okubewaza abaana abalala olw'ensonga ez'enjawulo ng'endwadde, obutabawogganira n'ebirala. Omusawo Hajara Kalinake okuva ku ddwaliro ly'e Mulago ne Dr. Roda Mayega okuva ku ddwaliro ly'e Mengo bonna nga bakugu mu nsonga z'abaana tuwayizaamu nabo ne batubulira ku kuzannya kw'omwana. Kati okuzannya kuno kiringa bwe tuba tugamba mu bukulu ze skills. Omwana ajja kulaba ali kuzannya n'omupiira ali gukuba, so afunamu skill eyo. Okuzannya kw'abaana y'engeri abaana gye bayolesaamu obukugu bwabwe mu kunoonyereza ate ne mu ndowooza. Nga kino ebiseera ebisinga bakikola nga tebakakiddwa. Bano kye basookeddeko kwe kuba nti okuzannya mu baana kya butonde, kuba atandika okuzannya ng'akyalina mu lubuto lwa nnyina. Okuzannya kw'abaana kutandikira ddala okuva ku lunaku ng'omwana omukyala afunye olubuto. Wabeerawo ebintu bisatu, waliwo kye tuyita growth, waliwo development ne maturity. Mu kusooka kino kigaziya entegeera y'omwana. Emizannyo egyo egikozesa obwongo mulimu okubala, obalaba bagamba namba 1, namba 2 oba ne babuuka nga bwe babala. Omwana ono abeera ayiga okukula mu bwongo. Okuzannya era kuyamba omwana okwebeezaawo mu mbeera eya bulijjo, okwetengerera n'okwesalirawo mu bintu ebimu. Obalaba abaana be bayiga okufumbafumba. N'amanya yenze maama nina okuwa taata nina okuwa bwentyo. Kakati omwana atayisemu ekyo ekintu ng'ojja omukwatira ku kyokulya ki era ajja kubba oluyi. Abantu bangi bafuna ebizibu ku mutwe nga bakuze, bangi ku bo babeera bayita mu mbeera enyigiriza nga bakyali bato. Era ogenda okudda emabega abasawo babuuza waliwo embeera eyakunyigiriza gye wayitamu. Kati laba okuzannya kuno kyekukola mu mwana nti kumuyigiriza okusobola okuyita mu mbeera ezo zonna ezikola ki ezinyigiriza. Mu mizannyo gino abaana gye bazannya mwe mulina egyo egibayamba okukuma emibiri gyabwe nga miramu ate n'okwewala omugejjo. Exercise naffe abakulu zitumaking okuba physically fit. So omwana waba tazannya era abeera weak, abeera munafu nnyo buli mu kimu baba nnene wakuba ku ssomero abeera munafu, so aba akozesa muscles. Kimuyambira ddala okuba strong enough. Ng'okudduka, okubuuka, okuwalampa, okulinnya miti, okuzina, okulima. Waliwo n'endwadde ezimu omubiri gw'omwana azannya gwe zisobola okulwanyisa. Kubanga obulwadde bw'abaana obusinga buleetebwa obuwuka bwe tuyita viruses. Obuwuka obwo tetubuwa ddagala. Era omuzadde ajja ne tumugamba omanyi ddayo eka omwana omuwe ebyokunywa omubiri gwennyini gukole ki gwerwanire. Okuzannya era kuyamba omwana okukula ng'amanyi okutabagana n'abantu abalala. N'abaana abamu waba talizannye n'abanne tamanya how they interact with each other. Aba mukambwe gye banne abeera hostile. Omwana ono ayigira kuba n'ebintu bingi ng'okumanya nti nina okusharinga anything with my friend, okumanya okugamba sorry. Emirundi mingi abaana baganibwa okuzannya ate ne badda ku TV oba ku ssimu. Okusinziira ku bakugu bino tebirina kye biyamba kubanga tekuba kuzannya. Kuba omwana aba atudde wamu. Oyo omanya type bya dolls oba type bya bigundi byalina okuzannyisa. Abaana abawere abato abanyennyo baagala nnyo colors, different colors, n'ogula ebintu nga biri blunt, ebintu ebyo ogula ebintu ebiri sharp, kisobola okutta omwana eriiso. Ate gwagaana omwana we okuzannya, abakugu bagamba nti bamutadde ku bwerende oba okufuuka ssekibotte. Buli kimu kye tuyingiza kyekigenda mu bwongo. Omwana akuumiddwa wamu kiki kyagenda okuyingiza. Ne bebi ono wopa omukumira mu nnyumba wafuluma mu wabweru, everything is new, becomes wild. Abiraba tabimanyi, yalowooza ali bikwata bulungi naye aba abikwata ki bubi, akuba banne, abasuna, abaluma because is not used. N'ebizibu ng'okwennyika oba depression mu myaka emito kireetebwa nnyo olw'obutazannya bw'omwana nga n'oluusi bw'akula asigala tatabagana na banne era nakyo kisobola okumuviirako okwennyika. Baby ajja kaba so fe abasawo b'abaana tumanya nti omwana ono munakuwavu, omulala nga talya. Era kino kisobola okuleetera omwana okukola ebintu ebitali bya myaka gye mu bukulu anti aba aliko eddala lyabuuka ng'akula. Osanga omukazi n'omukulu nga nze kubanga saafuna chance ezannyisa ddole
nga nzanyisa ddole ku ssaawe. Kyokka newankubadde biri bityo waliwo akaseera abakugu ke bagamba nti ate okuzannya kuyinza okukosa omwana singa akusussa. Kale ng'omuzadde era weetagisa okubeerawo ng'omulondoola mu ngeri gy'azannyamu. Obwongo bw'omwana omuzannyo nti gumufuukira ogw'obulabe, they can become addicted. Nga ye tasobola tayagala byakusoma. Alowooza mu kuzannya, awo maama w'oggiramu. Mu bintu enkuyanja omwana bye yeetaaga mu kkula obulungi mulimu omuzannyo. Kale gwe baddamu kugira okuzannya, ndowooza olina ky'oyinza okuva eri abakugu mu nsonga z'abaana. Era otegedde lwaki omwana wo ali mu mbeera gy'alimu kati. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.